Saawa zino mba nnyingiddewo okuba nga nkutuusaako amawulire agenda mu maaso mu ggwanga. Gwali mu karantini ekuyisa etya? Omukulembeze yataddewo amateeka muganda wange geeyongedde okalubya ebintu, naye tetulina kyakola, tujja kugezaako obigoberera, naye muganda wange si byangu. Mukama yalina otutaasa yekka. Yonna gy'oli tukwebaza ku projani nga kwoli. Naye olunaku olwaleero, actually olunaku olw'eggulo, Eddie Kenzo yavuddeyo mu bukambwe obw'amaanyi. Jjukira ffenna tumanyi nti abantu abalina ku ssente abadde bavuddeyo okubanga bayamba abantu, nga bayamba obagulira ku mmere, ebintu ng'ebyo. Naddala abantu b'omu Kisenyi, abantu abali mu Katanga, abantu abali mu byalo, abantu abatalina buyambi. Naye omukulu Eddie Kenzo naye kirabika abantu bamutadde ku pressure. Namugamba omukulu, kikyokozeewo okubanga oyamba ku bantu bo. Eddie Kenzo yavudde mu mbeera era yayogedde ebigambo bino. Mugamba lwaki sinavaayo kuyamba naye ntandikirewa nga nange neetaaga buyambi. Oba okitegeera? Omukulu Eddie Kenzo n'agamba nti I've invested all my money, nti yateeka sente ze zonna mu festival gye twali tumanye yali agenda obbeerayo 28 March. Agamba sente ze zonna yaziteeka omwo, naye era Mukama bw'atyo bwe yagera. Okitegeera? Kanaabuuza abantu, n'agamba nti ekisinza oleetera ddala okuba obuzibu, ekisinza oleetera ddala obuzibu, nti mwansibira n'ebweru w'ensi. Okitegeera? Mwansibira wabweru, ndi eno mu Ivory Coast, nkole ntya? N'agamba kitegeeza mwe abali abasaba obuyambi okuva eri Eddie Kenzo, mwe bennyini mwe abalina osooka okumpaaki obuyambi. So Eddie Kenzo ffe tetumulinaako buzibu, yonna gy'ali, oba ayambye abantu oba tayambye, kubanga era olunaku olw'eggulo omukulembeze yamaze n'abikyankalanya. Ogezaako okuwa abantu emmere, ekyo kigenda kuba kikola kibi nnyo. Ojja kuba okoze kye bayita attempted murder. Okuggyako ng'oyise mu mitendera emituufu. Olabye RDC ne muba nga muyitira mu government policies okuba nga muproviding abantu emmere. Kuna twalabye ne FDC yadde ine ebimotoka byepakinze nga bigenda tambula nga bidistributing emmere, naye tebyasobodde. Simanyi balina olaba RDC balina oyita mu mitendera, kubanga omukulembeze yagambye nti abantu bazanya fake politics, banoonya cheap popularity okuba nti beefuula abawa abantu emmere. Okitegeera? Beefuula abawa abantu emmere olw'ensonga y'okuba nti banoonyezaamu kalulu, ebintu babitaddemu politics. Gwe twendowoozayo yonna gy'oli ku mbeera ng'eno bweti, kubanga embeera yo si nnungi. Abantu abamu simanyi bayinza okuwona corona, naye muganda wange bayinza obutawona njala. Live Pro Jan Media TV.